Nachinku mu kuvuga emmotoka z'empaka Ponsiano Lwakataka mafumafu akakasizza nga bwali mu kweteekera empaka ezigenda okubeera mu bitundu eby'e Gomba ne Sembabule nga za kubeerawo nga 22 omwezi guno. Ponsiano kyajje yakomewo mu nsiike oluvannyuma lw'okuva mu nkomyo nga yakwata kyakubiri mu zaabadde e Masaka ezawangulwa Yasinasa ne Ali Katumba. Amazima mbagamba bwe nti Lale gye yampangula yasembayo Masaka yandya by 14 seconds. Kyemmanyi mwamanyi yalina akava mu kiwugwe kakasa Gomba tasobola kumpola yanza kuntya Gomba eyo ndi kusuwadde ero njaba wangula. Lwakataka afunye akamwenyumwenyu ku matama kampuni ya Plascon bwevuddeyo ne yeeyama okumuwagira mu bujjuvu naddala nga anoonya emmotoka empya. You know, before we started this kind of engagements, we had our own football team. And then we realized that there is a lot of talent in Uganda, but many people actually are not able to get in the limelight or are not able to get highlighted just because of lack of funds, lack of sponsorships. So our aim was then to start looking at teams which are really who lack funds and see if we can come in with whatever we can and also encourage other companies to come in and contribute. Uganda yasembayo okubeera ne champion wa Africa mu mwaka wa 1999 ng'omugenzi Charles Muhanji yasembayo okukiwangula. Wabula Lwakataka agamba nti singa afune emmotoka empya kijja kuba kiwedde. Amazima gali nti yatusayo Katonda yekka emmotoka nejja empya tandika ku Africa kubanga ebyawo nebinambi wangu ebyano sache mbyagaza era numbirawo Africa. So abawagizi baffe mwenna muwagire nnyo tiimu zaffe zituwagira muwagire nnyo Plascom mugulirangira Plascom mulaba amaanyi g'amafumafu racing team. Empaka ezigenda okubeera e Gomba ne Sembabule ez'omwetooloolo gw'omukaaga ku kalenda ya National Rally Championship olwabeere nga osigaddeyo ze Fort Portal zokka yadde nga Yasinasa engule yagiwangula dda.